omukolo tegwanyuma because nali nsuubira something better. Walabako nga batugamba emmotoka. Tewawulira nti bagula emmotoka e Dubai. Wazirabako. There are some things I expected. Wallahi, let us be honest and sincere. Omukolo tegwanyuma. That was my opinion. And I stand by it. Bagenda teka mwana comment ba ruvinge longo. Either gwanyu oba tegwanyu watu bagenda comment. Tegwanyuma ne kati golaba yo obuzibu bwe. Olwokuba yomu kubategeka nakwata omukolo nakola biki. He wanted me to say omukolo gwe gwasinga gwanyuma nnyo bannange. Omuntu abeerako no opinion. Waliwo yagala kyanjawulo ki because omukolo gwasinga ne gyaba muje abamaanyi mu Uganda betumanyi. Emikolo girabye egy'okwanjula egiri up to date. Ogirabye. Decoration omulabi. You know what we mean by class. I expected something better, something nice, something classy. Na yete titezali mu buno bugundu decoration yali mu. No, let me tell you according abantu besunze laba gugo gwaddi. Ulida, nasuka ngambe. According to me, decoration te yanyuma. I'm being realistic. Decoration te yanyuma. Nali nsubira motoka zibagenda okujiramu at least nga zino ozimanyi motoka naawe ez'emikolo. Saazira. Nali nsubira ekirabo nti Mina kyebagenda omutwalirako. Ye motoka gye yagula sajirabako. Ng'omuntu avuga ennyonyi bwe batufera nti avuga Aviator. Golooza ayinza okukola omukolo we gutyo. Just omanyi nawe omuntu akola ennyonyi sente zaafu. Kati oyagala baguddemu. Tugenda basondera. Yes. Tugenda owaayo sente. Tugenda bas and by the way. Olowooza omukolo gugwatala sente nga mmeka? Awo ojja kunvumya. Kubanga sikiwa nti ne miliyoni 10 zaggwawo. Yes. Tezaggwawo. Tunuulira decoration. Amafuta gokka agavuga emmotoka kuva mu Kampala otuuka eyo 40 gye baali. Ekyamafuta n'entambula nenge gye bagendamu. Oba lwakuba tebaakuyita. Emmotoka waziraba mu pa. No, ekyokumpita it's normal. Mikolo mingi gwo buli mukolo wakandaba ku mikolo emeka. Nze ne bwe ngenda ku mukolo. Abaana bagamba nti nno obujja bwe bwakuluma tebaakuyita. Ate bujja butya. They are not my friends and they are not my enemies. They are just normal TikTokers, the way I am. Tekigeza nziza obutampita singa mukwano gwange gwe kachumbaali ng'oli mukwano gwange. Nondeka ku mukolo kyandinumye. But they are not my friends. We are not connected. We have no... Andi bagamba waliwo omwana yagamba nti nno ekyokutwala nakankaka ku mukolo gwe n'otagenda kyakuluma. Katoli takyali mukazi wange okitegeera tabangako mukazi wange okitegeera mulaba bulabi twelaba bwe tabangako bakikyusibwemu. In fact yakyuka dda okitegeera kati nziyo okugenda awantu w'essiri kinnumirawa naye anyirira nakanka ennaku zino ayina nze oba ku mwana atambulira mu Cepheco omwana nakankaka abaana bagamba nti nno wali omuyisa bubi. Bani? Abaana nti ennaku zino engeri gyanyiriramu olayika ali omuyisa bubi. Ndi musajja abasajja oboggolamuko nompepi siriwaza kanaka abandi wali okakozezza ne kati kaliika omuntu okatunula kuno ga yes nakanga oli ani akugani yes todda toyinza kuddayo seka kuwa chance ati nzira waje siriamu Cepheco abantu bakulaba ka video tewagira bagwe abantu bakulaba sokola yako eyo video naddamu okugamba mbolya awo njamanya oli mutabangufu anyway tuveeyo naye nga kyensinga okugamba oli yali agala wulira nti bana mukolo gwanyuma lele but honestly mama Fina nakuwolereza bana mama bayira onzo omukwano gwange ne mama Fina gwava wala ante kuli mu sente nga abantu babirowooza mama Fina natandika okumwagala nga ni musinia 4 ku mwanga mulabaganyeko bajasinku kwagala yera na twali tulabaganyeko ne olaba show ya gundi je yasoko kole ya Shiba Kalungi ku Freedom City Shiba jukira yatandika kola show yasoka yali ku Freedom City jukira mama Fina yomu kubagenya abali abakulu maaso nagenda ne mulabako ne mubuzaako nawulira bulungi nnyo kuba nalaba ngo omukazi bannanga abeera ku internet buli kasajjukira w'amaanyi avaayo nayogera ekigambo ne kikolebwa avaayo nayamba abantu so mwaka kyogwo sijjukira mwaka kuba saagala limbansi yakutegeera n'okutuusa obudde awo yali tammanyi naye nze nali mumanyi kuba yali w'amaanyi okay. Kati ate we nayongerera omwagala we bansiba n'avaayo n'aboggula kale n'abaako kye yayogera n'ayamba okitegeera kati awo nenyongera omwagala ate nagendera nga naye wabeera ku live agamba TikTokers gather ngamba kodi yange etambudde olaba n'omunene ow'amaanyi baye mama Fina y'omu ku bantu abamaanyi mu ggwanga
ngate tojja musanga nga ayimba okuvaayo okutaasa oba like okudefendinga ngagamba kyewakoze wakyogedde ng'omuntu yenna because muzadde ategeera kyova abantu abatategeera mama Fina temulitegeera. Mama Fina y'omuntu afumiitiriza. Olaba nsobola ovuma oba nenjogera ekigambo abamu ne bagamba ovumye. Mama Fina nagamba atakuvumye wabula ayogedde endowooza ye. Oli yagamba mbu Cepheco yavumye taata wa Mina. Jayo video oleete nga ngamba nti taata wa Mina alinga ABCD. Tewamuvumako. Gwe walabako nga muvuma. Okuvuma okumanyi n'okwata omuntu okumuvuma obulungi n'omutandika kuva Kaviri paka Kagere. Gwe wagirabako ogirina ogiplayingira abantu just nayogera ninga abanene mutufumbire emmere etawooma and honestly speaking banene tubere bantu abali mu nsi ekuzeeko leka omuntu awa opinion ye kubanga nesemateeka wegwanga atukkiriza Kachumba ali sikuyinaako obuzibu bwojja nongamba Cepheco olinga kino oba Cepheco pateyo tenyumye that is your opinion. So Mama Fina wandetazo musisinkana Mama Fina namusisinkanako naye nja kuddamu musisinkane wabula it's not on pressure nti oba kiki omanyi bw'ogamba okwagala osisinkana Mama Fina abantu abamu bakitwala nti oyagala kusaba ssente bw'omuwaana abamu bakitwala nti oyagala kusaba ssente but some of us emitima gyaffe migagga nze Kachumba ali osobola okundaba wano nga ninamu omutwalo nga gwego naye tekiŋŋaana kwagala faani wange tekiŋŋaana kumitinga faani wange ne mu appreciatinga nayagalako okwagala okulaba Mama Fina nempita mu Sb4 nankuba ekikono nanoonya Mama Fina twawe nanoonya Catherine kusasula ne musiima Sb4 yakuba ekikono wandaba nga nsiima Catherine nasooka kwagala okugenda wa Mama Fina ndyoke nzireko ewaani naye bambi Sb4 nga mukubira amasimu gange tagakwata ambuzaabuza andi omanyi abantu abamu waba ayinayo omuntu alina ssente aba tayagala kukitegeera nempaganya byonna nebikola ki nebigaana nenkita. So Mama Fina alaba Kachumba ali mugambe nti oyagala musisinkana omukwano Mama Fina mami waffe omulungi asinga ekisa kati bagenda kunyiiga mbukagala ssente mwogere byonna omanyi mmwe muyina emimwa Mama Fina nze nkwagala nnyo Dr. Cepheco and in fact namu inbox nze nako ku TikTok ekiro kwagala nnyo and one time nze nkimanyi nja kumitinga whether by hook or crook nja kumitinga nkugulireyo ku ttooke n'enkoko mwana wattu weewutire ku supu saagala ompe kubanga abajja gamba ekintwalayo kola ki kusaba ng'abalala we batera okugenda banaye muyiga okusiima abantu bayirawo sooka osirike muyiga osiima abantu Mama Fina abayamba nnyo naye nze sirabangayo omuntu avayo n'asiima Mama Fina wabulamu okumusabiriza kati nze agenda osooka mbagulirewo ekkubo nammwe abankuba ekikono mukimanyi nti si buli muntu anoonya omuntu nti ayagala kumusaba wabula alinayo bafaani be abamwagala nze genda Mama Fina kyensobola sijja kwewaana buli ntwale emmotoka yiiyo kuba ye mugagga ne bwomuwa emmotoka agenda kukiraba nga akantu ka bulijjo kati kamuwe kyensobola kuba n'obusiraamu butugamba gaba kyosobola naye nga kikuva ku ki mutima. Mama Fina bye bigambo bya Dr. Cepheco ayagala kusisinkana muwe chance ate namulinda afudde nti ogenkuba speech ennene era Mama Fina omuntu ng'akyali mulamu kati munoonya ate gwajja otutwala saagala mulala alhamdulillah Mama Fina omusajja akunoonya awe from Mama Fina mukwano gwo ng'ayita mu mbeera embi anyigirizibwa temwamuyamba ani gwe tutayamba oyo yatuteeresa obuyambi nayirinnya linvudde mutwe ani owainyambaako ono mukwano gwe yali abeera naye mulyoke mugulewo ekibiina ne president bayiddawe kanjogere ku nsonga y'ekibiina babaho gwagulawo naye ekibiina n'abaho yani Ashirafu Donasia omulenzi ayogedde wa Mama Fina Sharifu nafuna obuzibu ne butamuyamba kyekyamutuukako ekituufu ddala lwakuba munne abantu abamu ku ffe tuyamba n'eddiini etugamba guno omukono bwe guwaayo ate leka guno guleme kola ki ekituufu kyekyamutuukako sooka owulire Sharifu tumuyamba omusajja agamba mbu muyamba nnyo bamuyamba kitono oba ki nsobola oyamba Sharifu ne mwoyo kyemuwadde but don't expect me to come in camera nti Sharifu muwadde kino Sharifu bizibu bingi byabadde ayitamu ng'omuntu omulala yenna asobola oyita mu bizibu okitegeera bakusiba biki
nawulirako nga bamusibya Landlord we yali amulwanyisa mbu amubanjayo ku center oba mwezi gumu oba ebiri ne bamusiba ne bamuwayirizaawo mbu ebintu byalina biki nengendayo ku poliisi ng'omuntu nze kasita mawulire nagafuna 10 yeyaŋŋamba nengendayo ku poliisi ne mulaba naye fortunately enkeera nagenda okuddayo nga bamutadde naye ng'omuntu era nkiddamu nti ng'omuntu enoolemererwa maybe finance ze zakwatamu okitegeera kuba obimanyi osobola obalira ku TikTok sente ne zituuka ne zikkakkana so olina okubalira abantu bangi kenkugambe kali nti nze olumu I target all things obeerako ku TikTok ne weewumuzamuko n'ogendako mu business endala w'obalira abantu wamu oba owedde don't put all your eggs in one basket kati maybe bambiye ng'omuntu alabika njogera nsuubira nti alabika bizinesi zaali ziflopinzemuko ne bamubanjaawo ebintu ne bimugetingako baza obwavu ne buyingirawo of course kuba kati kasita batandika okubanja rent kati awo nagendako awo n'asaba obuyambi wa mama Fiina ndaba nga atereeza ensonga naye sikyogera mu bubi but abantu tebayamba njagala okwata essimu yosawa zino okubira omuntu omugambe waayi ngudde kabenje soko ntereka emitwalo 5 kale nterako omutwalo gumu abajja okuteerako baba babale okitegeera so in brief abantu tebayamba nkiddamu abantu tebayamba mu byonna byokola making sure nti weeterereza business zo weebeererewo nga ggwe singa olemerera obeerawo nga ggwe oba owedde olina okweraba wekka in fact ne family yo togitunuulira because nabo balina ebizibu omuntu gwoyinza obalirako at least kale 50% that is your mother not even your father but your mother kuba y'omuntu asobola okweyambula n'akuwa olugoye olwambale nga toyina naye gweobeerawo nti tebanyamba ate novayo n'okaba ekisookera ddala nabo balina ebizibu ekyokubiri babamu kali nti oli serebu gwoba osanga tugeze let me give an example tugeze tusanze Shiba Kalungi bwavayo n'akola video ng'akaaba oyinza obitekinga serious because you know celeb abantu balina mentality nti celeb tabana bizibu so bagenda kutwala nga gwazannya kituufu so abantu tebayamba kola ebintu byonna byokola nga weebalirako bala business zo rent wo nga gwagenda omwewa muve mu bino nti bagenda kumpa leka bali abakuwa bijenga by the way oba bakuwadde oba tebakuwadde naye nga gwowooli abaana ababeera ku TikTok nga bagifuudidde ddala omulimu buli kaseera 24/7 aba ku TikTok ekyo nno kibi nnyo kirungi okukola content it's good to brand yourself as a content creator as TikToker as anything singa bukya kuba Facebook wagiraba yali trending ne bukyanga eweddewo singa bukya nga TikTok evuddewo obanga eweddewo what is your next plan kuba earnings zo ziba 90% from TikTok it's good and we encourage that it's okay but singa bukyanga evuddewo sibe bano betugenda osanga yali celeb TikTok nga yagwa so it's better get something from TikTok and establish other things that can work as TikTok even when TikTok is not available. For example, osobola okola edduuka nga lisobola okuwa sente zo zonna lisi nga zisobola osasula rent so okola ki kola business gwe gy'olina mu mutwe sikiwa nti toliwo nti tolina business gy'olina mu mutwe bw'oba togiina it's high time odduke kati ofuneyo omulimu omulala yiiya kuba omuntu omulamu talemererwa at least genda okola emigaati go and do something that can earn you something on the table because TikTok is just kantu ka lifetime wanino nakumbale bubazi apo yinzo boominga ne wajja endala ate nga akacumbali gwe star kituufu kati YouTube ogimanyi yaliko nivaawo Facebook nejja Instagram nejja kati TikTok kitegeeza generation egende kola ki ekyuka tobanze Cepheco ojja kunsanga wantu wangi teweewuunya ebigambo bya Cepheco byebyo za akatalekeka twakoze association already bujo weeri paperwork yali atutawaanya waba TikToker obujjukirako nabikugambako ne kati paperwork yafulumye mpapula zonna tuziina kati tubayita mwena goba omanyi nti oli TikToker sagala mugambe Dr. Cepheco teyatugamba sagala mugambe Dr. Cepheco teyatuyita tubayita mwena oba olina 1 follower oba 2 follower we need TikTokers but for the start we need 100 TikTokers ng'olina
mwetaaga ba tiktoker 10 nga alina following etya? No, tetufaayo ku following for as long as you're an active tiktoker. Yes, for as long as you're an active tiktoker. Kuyinza kuba wetusosola mbu abali waggulu wa kino na kino tuba tusosodde abalala because first of all bonna bannayuganda and ekyokubiri ffe tutumbula ba tiktoker tetuli mu kusalawo oba mweru oba muddugavu mumpi musiramu tetusosola. Kino ekibiina kigenda kikulira ba tiktokers bonna bonna abali mu Uganda era nga ajja okukihonaringa ajja kubeera prime minister. Yes, Nabbanja maama omulungi Nabbanja yagenda okironkinga butereevu. Ajja kukironkinga olwedde twamuwandiikidde dda pepa waakawaali omwana agenda twalayo ndowooza ku Mande mu ofiisi y'ebbaluwa ejja kuba yatuuseyo dda. Bigendererwa ki ebyekibiina si byabufuzi? No, actually nakugambye me am not a politician. Tetugenda laba sayidi emu ng'ebasisse gye mukubira kampeyini. Ate sayidi ki? Abayimbi we beegasse mmwe ne mukitwala mutya? So nawe mwagala kwegatta? Twegatta because we have one voice. Tiktokers we basalawo nti kino kiba kino. Abayimbi omwangu yatteeswa mwetaaga ba tiktoker 10. Olaba omuyimbi waba ne complaint abalina waatandikira abalina offices zaabwe bwazisanga okitegeera naye bw'obanga tetulina organization kokulaba nga tiktoker bajjamuwa ssente azirye aleme kukola problems ng'ezo. So akyali abaho for now abaho yali president naye kati kino kyakyuseemukko. Mugenda londa omulala? Tugenda no ati njagala kati bwe tumala abaana bwe bamala okujja okwewandiisa tugenda kulonda officially again. Okitegeera kuba wali twali twamulonda for sure bamulondera ku tiktok era yabadde president kati yakyaliko but on the launch tugenda launchinga with a new president sinze ffe just twayambyeko kuba nga tugatta tukole tuyambe eggwanga. Bafounder n'abaho mwalimu bafounder naye ajja kwesimbawo wanaaba ayagadde era bw'aba ayagadde asobola okuddamu n'akalya kuba tetuliiko ebyo nti oba kibi omuntu nawe kacumbali bw'oba tiktok ojja kujja weesimbewo naye ebirungi ki ebiri mu kino ekibiina mbadde njagala awo ebirungi ebiri mu kino ekibiina tugenda kuyamba ba tiktokers mu ngeri nyingi kati nga olaba Sharifu nti yalina obuzibu tusobola okumuyamba ne tubeera nga tumumalira ebizibu tugenda kubeera n'ensako mukiyita nsako tugenda kubeera ne abazungu kye bayita sako akaunti yaffe ng'eriko ssente nga musevinga mufuna ssente oyagala kukola business tugenda kuba nga tukolera abaana business twagala abaana bajja mu bwavu bave mu bwavu abeere tiktoker naye nga alina business nga it's not only tiktok but nga alina wagamba nti waawo ali dduuka lyange nti enza olaba nasoma byuma ngenda kukola welding. Okuli gye salinga mwana kimwetaagisa bisaanyizo ki era criterias ki mwalina okuyita? Okusookera ddala bajja kubeera ne national ID. Omuntu yenna okwewanisa ojja kubeera ne national ID. You have an active account. Naye tetwagala ba followers omu babiri. Tetwagala omuntu ng'ali active at least nkati nga bw'owulira nti Kyakala omuwulira nti ali active nga bw'owulira nti Mickey seems too funny he's an active what content creator. Sigambe nti banene sigambe otegeera waliwo ng'omulaba bambi ali active kubanga kijja kuluma nnyo content creator we Uganda okeera enkyanga yavuwadde nga talina yadde n'ekikumi nga talina nawatunula. So the government era tusaba government twagiwandiikidde and we have hope era tusaba government etuyambe Mama Robina Nabbanja I beg your pardon tukusaba nga bwe wayambye abayimbi ne bapromota tukusaba naffe ba tiktokers abali mu industry ene yaffe ey'enjawulo eno ey'okubeera nga tupromotinga music industry kuba bali bayimbi bayimba buyimbi ne tuvaayo ne tukwata bye bayimbye ne tusanyusa abantu twagala ojje ohonaringe tujja kuba ebbaluwa ennaku z'omwezi byonna bijja beerako otuyambe ne president Museveni tukuyita wamu taata president jjajja waffe omulungi okwewandiisa balagawa okwewandiisa anti kati ku lunaku lwa launch saawa zino office tezinnaggulwawo kyovangamba ku lunaku lwa launch byonna byonna bijja kubeera unveiled. Nandisubidde ekiro kyegenda obeerawo ng'olwedde mulina bammemba olwedde waliwo abalimu for example abavu mwali Cepheco mwali UG extra mulimu abalimu olwedde omuntu senga akutuukirira ebisaanyizo bye n'abikuteera ku WhatsApp tosobola muli gye salinga twagala omuntu tumulabe because abamu ajjaga mazina asindikira gundi ku WhatsApp ABC anti mulina obeerera ne woofiisi nti bwe bajja emakindye
batuukira wano omuli gyesalinga nadda office yakoleddwa uliriza waliwo omwana omulala ng'ali Masaka naye ng'ali active nga tasobola kujja wano eno budde buno naye ng'ayagala muwandiisa abeeremu maybe ku launch ajja sobola okujja anti kyenkugamba nti ebyo byonna bigenda launchingibwa just wano mbadde nnogolako kuba twagala tulaunching office wezigenda obeera buli kimu kolona kitegeeza tugenda kufunanga otangaaze abantu jasooke ntangaaze abantu tugenda okukola launch already nga buli omu ategedde kuba nti everyone is doing about it ne bwenkugamba office teri aliyo right now okitegedde teri aliyo so beteeketeeke okubeera nga bajja mwewandisa sagala mugambe Dr. Cepheco tewatugamba Dr. Cepheco simaya mutuliddeko ssente banange kino kyakwekulaakulanya kitegedde kwekulaakulanya gwoba ngaoli TikTok nga toli willing kukulaakulanya nga gwebambi wakulaakulanya dda tojja but okwekulaakulanya kulimu bingi mulimu okola business mulimu okubeera gwe protected okitegeera kubanga anything can happen nga tolina lawyer for example nga nze webansiba nga sina lawyer anything can happen to you okitegeera lwaki musinze ku Bobo mpulidde oyita oyise Mama Nabbanja oyise President Museveni because bebantu wamma ng'oyita ku Besigye ku Bobi Wine bo tebakkirizibwa kujja. Like I said, this is not a political organization. Nabo bayite. It's a non-government organization. But ekimpisiza bali because bebali mu buyinza right now and there are some things we need. I'm not being political. Naye olw'ebintu bye twetaaga be bayinza obikola. Kati gwe Bobi Wine wamulabyeyo mu launch y'abayimbi wamulabyeyo it's not because nti oba kiki but oli gwe baalaba oyita kati nga ffe ekibiina mulimu ebintu bye twagala okugamba government in particular ne President Museveni waba asobola tugenda muwandiikira tumutuukirire twagala tubeere protected as far as mateeka are concerned twagala tubeere protected mu ngeri nyingi nnyo nga memorandum yaffe of understanding bweri tulina articles of association memorandum of understanding nga temunaaba launchinga tujagezaako okuyitaayita mu mateeka bulaba bagafu balinga abaana twagala ne gavumenti ekimanye nze omugamba kiri kimu nga nze Dr. Cepheco nti bw'olabanga ensonga eri very crucial naddala ng'erimu obulamu bw'omuntu weewalanga nnyo okuba ng'oyogerayogera ebintu ebitakwatagana because osobola okukola balista timo whatever olabanga nga waliwo ensonga eri very crucial ng'ekutte ku bantu bangi naddala kale tugeze ng'omusango gwa nnagomola for example waliwo omuntu gwe baatemudde oba waliwo omuntu gwe babbye ne bamulekanga oba gwe baakutte weewalanga nnyo okunoonya content in a way that oyagala oba okola kyoba okusasaamaza tukitwale weba toyogere ebintu ebitakwatagana gwe ng'onoonya content because osobola okukola ensobi emu gwe ng'onoonya content ffe tusobola okitegeera naye ate bali ab'obuyinza abali mu buyinza abanoonyereza ku ensonga tebajja kukitegeera kubanga nja kuvaayo ngambe nze omugenzi tuli yabadde best friend wange yantute ne auto nga tannafa olaba wengenda okuleeta point engenda okusobola okunoonyereza lwaki yantute auto olaba bambuuza kutute auto ngaani tugambe nti nno yabadde anoonya content of course yabadde anoonya content bose ngera ditanoonya content nga byaddala wallahi billahi tallahi singa kati omu ku bantu abakwata anti yadduse n'agenda e Dubai naddayo oli nawe yali mu content we already ekyo kyali mu planize anyway nze sagala kuwa total overview okitegeera naye nze kyendaba abantu abamu bavaayo ku TikTok kunoonya content nawe osobola vaayo n'ogamba ituli yabadde mukwano gwe yakulekedde ekiraamo ani agenda owakana kubanga oyogedde ku mugenzi ye key factor ate yata akitegeera kiri agenda awakana nti yakulekedde ekiraamo waliwo neyavuddeyo n'agamba mwana we ani agenda omuwaka paka nga bakoze ddiini naye olaba abantu engeri gye banoonya amawulire kati waliwo ono oba yali driver walaba omusajja yavayo n'amwesibako n'agamba amusimanyanga abadde oba muganda oba taata wamulaba naye nga tuba tukyaliawo famire ate ey'omugenzi nekola ki abaana banoonyeza nnyo content mu ngeri etaliyo kino kiwe kyakuyiga eri ba tiktoka ekyatuse ku ttimo babuli tiktoka yenna yamuvuddemu si kyakumuvaamu wamanye amazima gasigala mazima anti sisuubira nti kumiri kyawo ki omu wabula twegenderezenga nnyo akamwa kano bagamba akamwa kano kassa siroganga siroganga yagenda nayasama byatamanyi bye bamugana okakananga bamusi ekitolo okimanyi sijja gigenda